pozimba kwate nziyembo njoge na mwana ngatemba kutebukwasi atuna nakololera maso gange nga njogera namwe then I will just arrest such a fool naga mugende maso tebagenze maso after even threatening to arrest them speaker tayaga mugende maso banayi mwangu government yafunye katika jonji yatugenja nafunye simu kuva speaker informing me about Geno's unavailability nagenda maso nagamba njagala atakaseka mu 1 trillion mwangu ye eza UPDF process teri mugenda maso tebagenda kuchanguya tata we General Moses juzi akaisa weteka lye mwanyi ngesefuse ingide bina abaka bajekwa na amatala wawuliro tulo oludako bakikonde eminga abakate badda muni batula butuzi bati yabagobesa ki budget kyabwe ya baisa budget ne bagenda ne kupali ne kuserena nawa ne budget speech najitendezo okuba empitirivu yamana kana nebyo mwakoze sibitegeera mwakiziro mwazijjo mudemangu kata basibadikula tebalina mugongo tewali parliament wano president Museveni yajumala otewakyali tebalina mugongo tebalina kitiibwa fetwayimirira mu parliament gatugamba General Kayihura twamuyita buyagana police ya internal affairs ya Kayihura taliko ndo yamuddeyo ya to enter appearance ino kujja he was equally powerful first lady ga tumulemera kalabika parliament yagwa musupu problem eriemu abo bonna bayendake bali ababaka mukyala wayendake wa neighbor abera compromised nteza neighbor ne bweziri enimiro zamwe govayo okuyomba yagamba ami nawe leka toyomba n'abantu tujja kutereza aba neighbor toyomba nabo kumbe yayenda wa neighbor problem abaka bawano kwefula balunkupe bamulonda kuba kate n'abanga alinga masikini asabiriza alinga ki siba matibu ne chebafu tava president banaini amba tava bona besiba ku General ola bwe yadatambula wano General Moses ngali mbintu bi abaka bambira beba yagala bamulabe bamulabe alinga ki bona babanga ba beggars kate ne agenda ku respect nga mulinga ba beggars. But Minister of both yagambi bino biri personal byo ku Twitter, it shouldn't be a point of concern eri omuntu yena. Thank you Honorable Minister. By promising Tanga Kano Besije is that akokatwala ngakson katonga CDF agambo tugenda kuba Kano Besije amasasi nono agambe biri ku X video eyo ebyaki biri ku personal hand si official ya CDF exhibition muina Moses is not simuntu wa bulijjo General Moses commander in chief mwa tweetinga tulo General Moses tweet ya General Moses. Do you take them seriously? My goodness, esobolo kumala wegwanga tweet yemu. Whatever reaction ya amajege Khartoum je gakolanga General Moses yagende kulumba Sudan. Awandika protest note. In Uganda. Kati zote zaita tweet senyango ezo. Ayogera kuba Beyonce kakati koloza fa abantu babesi je tuli atyango tugaye mugenda kumutta kuluna kulwabazi. How are we feeling? Family ye mikwano je abawagizi be. For sure, a statement yaki. Yakama nokusaba kubobwa ino mutwe. Okay, oyo level ye. Kubanga ne boy ne yavuye vuma General Moses byawo bebamanyi. Ne best atakuvumye. Umugambo tugenda kukutta. Nkulamusiza konyo mukwano gwange we bali kwekumira ku mayengo gano aga Yugi Updates TV. Wabula kubiriza gwatana kubanga otweyungako kirira wansi walwe ekigambo subscribe kikoneko ojja kubanga otweyungako ddala bulungi nnyo mukwano gwange. Ku nsonga eno nyaniriza nze kirowoozo ky'omwami ono newankubadde si munnaffe nnyo naye parliamentary committee okuvaayo kusamonalinga General Muhoozi Kainerugaba n'emukoowoola n'agaana okujja. Okugana kwa General Muhoozi Kainerugaba kuyina kyekulaga kuyina incidents ziteekawo nti nno bano abali abatula ku cabinet ya parliamentary committee tebalina maanyi gamala olw'ensonga nti abantu bano bandiba nga kituufu beerimbika mu kikolwa ekyokuba nga baddiikuula. Omanyi ddiikuula ye muntu abeera eno nga byakola binyini tebimuwa kitiibwa. Kati omwana tajja kulaba wa kitaawe ng'ojja buli kadde ng'osabiriza nga bakuwaayo akabaasa ate gwe saa yemu n'omugamba nti gwe ayagala omuyita ku sport ajja alabikeko mu maaso go. Ekyo nno awo waliwo eggumba awo
era ababaka ba parliament mutuyambe muyiga otutuuza embuto zammwe muyiga okukakanya emimwa gyammwe mulekerawo okufuuka bamasiikini nga musabiriza eri obukulembeze bwe muvuganya nabo bajja baŋŋoola bajja kuba bayisaamu amaaso we muteebereremu amankutegeeza nti wadde ku Yugi Update TV we bali kwekumira ku mayengo gano mbagala nnyo wabula gwe atanakuba nga otwengako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko ojja kuba otwengako ddala bulungi nnyo mbagala nnyo mweraba